nsaba twegattire wamu okwaniriza wana mukulu waffe Reverend Father Yohana Batista Kayondo agenda otukulembera mu kitambiro kino. Tumwanirize yadde nga tuli mu budde bwa nnaku bwa kunyolwa, tumwanirize n'engalo ate tuyiseewo mu misa zino atukulembere mu kitambiro. Abeetabye mu misa eno nga basabira omugenzi Nnaalongo Kasasa asabira omwana we Nambiru Olivia Kasimo ka Mutwalo, Junior Betty Nalubega asabidde omugenzi akasiimo ka 13. Najja Edisa asabidde omugenzi akasiimo ka 12. Mama Kamu asabidde omugenzi akasiimo ka 15. Nakazi Florence asabidde omugenzi akasiimo ka 13. Mama Namusoke asabidde omugenzi akasiimo ka 12. Mukyala Kiweewa asabidde omugenzi akasiimo ka 12. Kooti y'amaka asabira omwoyo gw'omugenzi mami waabwe Orisha Omukama amusonyiwe ebyamusobako. Basaba Katonda awe mami Saara ne bammami bonna, Katonda abawe ekikubagizo. Mulongo Jjuuko Peter asabidde omugenzi ono akasiimo ka 15. Mukyala Nabyesero Anita asabira omwoyo gw'omugenzi Orisha Omukama amuwe ekimuli eky'emirembe, era asaba Katonda agumye ab'enganda ze bonna. Omwami Yunusu Musoke asabidde Yunusu Musoke soda w'abakyala asaba Katonda ayanirize omwoyo gw'omugenzi Lady Oliver, era nga musabidde ekyomuli ky'emirembe. Ankotone owa soda owa kampu soda wat asabira omwoyo gw'omugenzi Oliver, Omukama amuwe ekimuli eky'emirembe, era asaba Katonda agumye famire ye yonna. Abo wamu akasiimo ka 67,000. Basenga ne bataata basabira omwoyo gw'omugenzi Nambiri Olivia, Omukama amuwe ekimuli eky'emirembe. Basabye nga bayita eri omuzadde Nnyaffe Bikira Maria akasiimo ka 1,000. Abo be beetabye mu kitambiro kino nga basabira omugenzi ono. Abooluganda abaagalwa, tukuŋŋaanye emitima gyaffe tugende mu kitambiro. Mu linnya lya Paatiri n'erya Mwana n'erya Mwoyo Mutuukirivu. Omukama abeere nammwe. Olwaleero tukuza olunaku lw'Omukama olwa3 mu budde buno obw'omwaka. Omukama atujjukiza olunaku olwaleero bulijjo tubeere bakkakkamu mu buli mbeera zonna, tugaane kusonga mu balala nga tulowooza nti ffe tuli balungi okukira abalala, wabula essala zaffe Omukama anaaziwulira singa tuziweereza mu bukkakkamu, singa tunaaziweereza mu bwesigwa mu Katonda waffe oyo omu. Era ku lunaku luno Katonda atuwadde ekigezo kino nga kya munnaffe ali mu makkati gaffe Olivia Mildred. Katonda amututadde wakati okwongera okuyiga. Mu buli mbeera yonna Katonda waffe yasalawo, tuteekateeka naye yateekesa mu kukola. Kale nno mu byonna by'okola manya nti nno waliyo oyo atukira, waliyo eyatona n'atteeka mu nsi gwe tuteekedde okuweereza. Ku lulwe atakyasobola kwogera, kyokka naffe abaliwo mu kitambiro kino twenenye olw'emirundi egyo gye tutenga ab'ekitalo ennyo, olw'emirundi egyo gye tutalowoozezza ku bannaffe,
Tusaba Omukama atusaasire n'essaala eno egumye ab'omu nju eno ate eyambe omuzaana wa Katonda ono atuuke mu kitiibwa kye. Neetondera Katonda omuyinza wa buli kantu. Gunsingidde ddala kyenva neegayirira Mariya omutuukirivu embeerera emirembe gyonna, bamalayika bonna n'abatuukirivu, nammwe baganda bange bakunsabe. Katonda omuyinza wa buli kantu atukwatirwe ekisa, atusonyiwe ensobi zaffe, atutuuse ne mu bulamu obutaggwaawo. Ayi Mukama gwe omusaasizi, ayi Kristo gwe omusaasizi, ayi Mukama gwe omusaasizi. Katuddize Katonda ekitiibwa eyatuwa omwana ono ate yennyini gweddiza. Essomo ebbereberye litusoma mu kitabo kya Siraki.